Bantu bange, waliwo ebiseera mu bulamu bwo ng'omutima gugenda ne gukuba, ng'amaaso galaba ekintu naye ng'omwoyo gugaana okkikiriza. Leero nzize n'ekigambo ekikwata ku bulamu bwange. Mpitibwa Tteewo. Wali obaddekaawo n'oyagala omuntu n'omutima gwo gwonna, n'omuwa emyaka gyo gyonna n'obwesigwa bwo bwonna, n'olaba ng'obulamu bwo bwonna bumusibiddeko, naye oluvannyuma n'okizuula nti tobeerangako mu bulamu bwe ng'oli wekka. Nsaba ompulire. Otudde bulungi? Oyambadde headphone zo? Kuba kino si kigambo kya bulijjo mukwano. Awo olwatuuka nga nfuna omusajja ku yintaneeti, omugagga waffe owa wano e Uganda, naye yali abeera mu America. Twatandika okwogera mpola mpola ng'era kyati eza bulujjo bwe siba. Ezaali eddakiika ne tudda mu ssaawa nga twogera ku bulamu, ku ndowooza ez'enjawulo n'eby'omu maaso. Emyezi n'emyezi gyayitawo ne tutuuka mu myaka 6. Omusajja ono baali bamuyita Timothy, nga mwana w'e Masaka, ng'era mu ye mulimu buli mukazi ky'ayagala mu musajja. Yali omusajja omwesigwa, ayagala ennyo, atya Katonda, omukakamu, omuwulize, omukozi ate ng'afaayo. Yantegeeza nga bw'anjagala nzekka era n'ansuubiza okunkuba empeta. Oluvannyuma lw'emyezi 6 nga tuwuliziganya, Timothy yakomawo e Uganda. Mwattu, lwali lunaku lwe nali sigenda kwerabira era lwe sirigenda kwerabira. Namulinda ku kisaawe entebe, naye ng'omutima gunkuba ng'okugenda okuvaamu. Bwe twalabagana lyali ssanyu lyereere, essanyu ejjereere. Siibalwiseeyo bwe tutyo paka wange gye nnali nsula. Ekiseera kyonna twalinga wamu, twalyanga wamu, twasekanga wamu, kwegamba twali mu nsi yaffe. Ku lunaku olw'okuna akawungeezi tuba tuwujjaddemu, yantegeeza nga bw'ayagala okgendako e Masaka eri bazadde be abalabeko, era n'ansuubiza nti ajja kukomawo ku Mande. Bwe lutyo Olwokutaano bwe lwatuuka namuwerekera akawungeezi mu ssanyu eringi era ne mwagaliza olugendo olulungi. Naye nga bwe yali omusajja omusabi atya Katonda, yampita n'aŋŋamba ow'omukwano Tteewo, jangu twebaze Omukama era tumusaba olugendo olulungi. Bwe twamaliriza namusiibula. Mba nkyebase wange ku Lwomukaaga ku makya, yankubira essimu era twawuliziganya. Nantegeeza nga bazadde be bwe baali abasanyufu okumulabako.
Era bw'atyo n'aŋŋamba nga bwe yeesunze okundabako ku Mmande. Nange ne mugamba bwe ntyo mukwano, inkulize era nkwekuumidde. Olunaku olw'omukaaga era ng'abasinga ffenna lwe lunaku olw'okuyonja ku b'ennaku endala tuba tukola. Bwe ntyo mba mmaze okulya ekyemisana nkooye mpummmuddeko. Ntandise okwebowa ne ŋŋamba kankebereko ku TikTok. Bantu bange, amaaso gaalaba ekintu, omwoyo gwange ne gugaana okukikiriza. Ng'omusajja gwe mbadde naye ku ssimu ku makya nga ye mugole ku mikolo, ng'ayimiridde n'omukyala wamu naye ng'amwanjula ng'omwami we. Omukyala yamuyita n'amanya nti taata w'abaana bange, omwagalwa wange yekka. Mikwano, nazuuminga nga sikikiriza, nezuuminga nga sikikiriza. Nawunga nga sivaamu yadde eddoboozi. Nakaaba okutuusa amaanyi we ganzigwamu. Nga neebuuza omusajja eyaŋŋamba kyanjagala nzekka, kye kyakola ku mukolo gw'okwanjula ng'ate ye mugole omusajja. Ku Sande ku makya mpandyawo Timothy n'ankubira era namukwata. Naye olw'obusungu bwe nnali nnina nabuuza Timothy ki ekigenda mu maaso, ne muweereza ka vidiyo ke nnali nzigye ku TikTok. Ne mugamba nsaba ombuulira amazima. Timothy yasiriikirira n'ampita ow'omukwano Teewo. Famire yange, byonna famire yange, yankasa okuwasa omwana ono. Yayogera ebigambo byali bingi ng'omuwala oyo bwe yali omwana wa simanyanga family friend. Nabiwulira ne muwuliriza era namanya mu mutima gwange nti byonna byali bya bulimba. Timothy yantegeeza nga tannansiibula kuva ku ssimu nga bwanjagala ennyo era nansaba musonyiwe. Naye bantu bange, omukwano ogulimu obulimba gulumu okusinga obulumi bw'omuzigo. Teewo bwabwe nali mu bulumi, naye ng'ate Timothy mpulira nkyamwagala. Naye waliwo obulumi obuleetera omutima okusirika, wabula amaaso nga go gasigala gakaaba bukaabi maziga. Ne ndowooza ku biseera byange bye namala nga si lwa mukwano gw'akaseera wabula omukwano ogw'olubeerera. Emyaka gyange egyo gyonna, obwesigwa bwange bwonna nabuteeka mu mikono gy'omusajja eyaŋŋamba nti ayagala nze nzekka. Leero ntuula mu kisenge kyange kino, sirina mikwano, sirina mukwano, sirina ddoboozi, sirina kye njagala kuwulira wabula okwebuuza ti mazima ddala ne wabulayo omuntu yenna andabamu amakulu alaba nti nange Teewo waabwe nsaanira amazima.
naye mba nkyebuuza, obulamu ne bunziramu ekigambo ekikulu nti omuntu okwagala mu bigambo nga naye akulimba mu bikolwa, omuntu oyo aba takwagala. Ne bwe kiba nti nkyayagala nnyo Timothy, nasazeewo neerwaneko. Kubanga omukazi atalondawo kwerwanako, alonda kufa mpola mpola mu mutima. Tewo waabwe saali mukyamu okwagala. Ekikyamu kye nakola kwesiga omuntu eyali tasaanira mutima gwange. Era kati nva mu mukwano ogw'obulimba, nva mu ndagaano ezitali z'amazima, era nva ku musajja eyalonda omukolo okusinga omutima gwange. Naye singa owulira kino era ng'otudde mu bulumi bw'akakubaako, nkugamba nti tewali mukwano gwa mazima guleka mutima gwa muntu gukutuka. Okutuusa lwe tuliddamu, kino ky'ekigambo kyange ekivudde mu mutima gwange ogwayagala omuntu ennyo, naye kati guteereddwa okwerwanako. Subscribe, follow, share, like and leave a comment.